abatulaba Reverend Kabuye bamusute bali tulaba Teacher Matthew Erukumbi mukuru Sekizivu ekasa ngombe mukuru Benja ne botulaba nabe Fort Poto mwe bali tulaba mukuru Sabwe Namusale mukuru Mise Sakabusolo n'abalala mwenna abali mukutulaba gwambuziza ku NSSF sente zamwe twayisize etteeka mutandika okujjayo sente zamwe z'NSSF temutubanja baboya ku myaka emeka abantu jja basindika encha bagende na ne 20% midterm access kaligenda ku case mujagira kakati abalamuzi ekisooka mu ggwanga lyaffe erya Uganda abalamuzi babere na relative tewali mutawaana ensi Uganda bana abakulu bava mu nsiko abantu ba Uganda ddala kituufu nga Mwami Museveni we yagambanga mwebaka nnyo nti ensi nga Kenya abalamuzi bakola interviews ku TV saabalamuzi n'okola interview nga bakulaba ne balondamu omuntu asaanidde naye wano obuyinza bonna mwabuteeka era n'olumu Mwami Museveni simunenya obuyinza bonna bwabo mukwasa yensonga lwaki nti kati takimanyi na kukimanya nti mukozi w'Abannayuganda kati Abannayuganda balabanga abaddube my army my police my judges you galo ngayita minister you galo no ita minister galo ababaka ba parliament wabasinkana honorable Chwana institutions wezibate ziwebwa priambo achate mampanje ziwanvu wanyobwezi obude institution bwezibate ziwebwa kitibwa ng'omuntu omu alowoozesa abalala nti ye mukama wammwe my judges my kada n'atuulanga ne baminisita nga abalabanga abakozi baabawaka nga takimanyi kuba ffe tutera okumujjukiza nti Mwami Museveni gwe nga pulezidenti tosasulangako amafuta ffe tugagulira empale z'oyambala okuva ku ngatto ffe tuzigulira ku musente z'omusolo togulanga ku mafuta ga mmotoka tosasuliranga woosula tewali kyewali osasulidde n'ekyo zonna biva mufe abantu bwe babanga bakuwadde abantu obuvunaanyizibwa obwo nga buli kyobeeramu tosasulanga na ku school fees olina okuwa bannansi ekitiibwa kati olwaleero ne bwe naatunuulira ba judges all institutions are broken n'osanga jaji naye nga saabalamuzi omulamuzi naye ng'omulaba alinga ataasoma mateeka is working for the regime not working for the nation but working for the regime lwaki ogamba omulaba nga ataasoma mateeka anti entaputa yaabwe osanga omulamuzi wali ebyayogera n'omubuuza ati ebyo byogera bikwatagana ng'atunuulira interest za regime onamuwa omugaati ojjukira omulamuzi njagala okujjukizaako ojjukira omulamuzi mu kalulu ka 2016 eyagaana likawunti mu kaluluko gye baali bakuleseeko amateeka yagasoma nga ngwenkugambye nti ffe tugenda ne tulima emwanyi ffe abalimi b'omu byalo naye bwe tugamba nti emwanyi birerya tekitegeeza nti temuliimu zirimu mpeke mulimu ab'empeke ebiga representation yetukatwala na zino ezirimu empeke nogaba zino emwanyi birerya kati olwaleero institutions bonna Mwami Museveni bwe yazitta n'aziteekamu bakaada n'otunuulira omulamuzi ng'ataddeko ogukooti guba guwanvu n'ateekako n'ekiwiigi ku mutwe n'ogamba leero ono byagenda okwogera ogenda okulaba nga batunulatunula wali era ffe temulowooza because tubadde tubagamba n'abali mu kooti mutulaba todda kuba honorable justices bw'osonga mu booti anti nkugambye nti si bonna nti babi waliwo boolaba nti bambi onaalinga ennyaanya ennamu eri mu kibookisi ky'ennyaanya envundu gwe bw'ogenda nga kasitoma ojjayo kibookisi kya nnyaanya naye nga zino envundu ze zisingamu obungi naye ng'ennamu waliwo eri bonna si babi anti kyenkugambye anti lindako Chief Justice Alfonso Unyidoro oyo kaada we n'alemu Dr. Esther Kisache Mayambala musango gya oyo kaada we n'alemu Stella Alacha Moko oyo simumanyi naye bangamba kaada waabwe Ruby Opia Aweri oyo simumanyi Faith Monda oyo kaada waabwe Paul Mugamba oyo kaada waabwe Ezekiel Muhanguzi oyo wa ku kyalo kyabwe Pasi Night Twaise oyo wa ku kyalo kyabwe Mike Kibita oyo kaada kati omusango mugenda gutwala Kenya kakati nedda okugutwala tetitegeeza nti tetubamanyi kye bakola omanye ekigambo kye bayita bwanika bwanika
twagala kubaanika mwe mwabeeyita abasimairand friends twagala you either liberate your country kubanga ne bwoba mulamuzi tekitegeeza nti oli wa kitalo nnyo kuba oli mulamuzi no tebakulimbanga nti ono olw'okuba mulamuzi nti wa kitalo nnyo ajja kujja ataputa amateeka wali atambulenga